sherehe zetu. Zinira mukama bobanga toyina nnaku yonna ng'okkiriza nti Yesu yakola ebyamaanyi gy'oli okyakayirako Yesu ne Setaani n'ategeera nti w'oli nga bw'olaba abasumba bwe bazinira mukama kubanga Yesu yabasumula. Cast your body unto Jesus. Hey, she cast your body higher. She cast your body unto Jesus. Oh, cast your body unto Jesus. Naye omubeezi bw'alijja nga ndibatumira gwe ndibatumira ava eri Kitange, omwoyo w'amazima ava eri Kitange, oyo alibategeeza ebyange. Era nammwe mutegeeza ebyange kubanga okuva ku lubereberye mwali nange. A young man of 12 years old waliwo omuvubuka ow'emyaka 12 gyokka who stand to say, I'm not going to struggle in this fire. yagamba nti nze sijja na kulwana nga ndi mu muliro guno. That was a challenge to me. Ekyo bannange kyansoomoza nnyo. These young people were singing while they were being consumed by fire. Abavubuka bano baali nga bayimba naye ng'omuliro gubasenkenya. Singing daily we praise. Nga bayimba nti buli lunaku nga batendereza Katonda buli lunaku. While they were being burnt to death, they were singing praises unto God. Newe baali nga bookebwa ku nkoomi baali batendereza Katonda. Rather than raining curses on their executioners. Nga tebadduse okuva kwabo ababakutte abagenda okubatta. The young lads who were killed here were used to collect what the wood that they were going to be used to kill. Abavubuka abo abattirwa mu kifo kino beesenyera enku ez'okubookya. So they were all the people who collected the firewood. Baali abo bennyini abeetikka enku zaabwe for their execution. Olw'okwokebwa kwabwe. They were firm in their faith. Baali banywevu mu kukkiriza kwabwe. They never budged. They never wavered in their faith. Tebaayuugayuuga, tebaasagaasagana mu kukkiriza kwabwe. And I read the one called Mbanga Tuzinde. Era nzikira omu ayitibwa Mbaga Tuzinde. Who was beseeched. Eyakwatibwa bamuzinduukiriza. To renounce his faith. Ne bamugamba nti weegaana okukkiriza kwo. Because his uncle was the chief executioner. Kubanga taata w'omuto ye yali mukaajanga omukulu w'abambowa. They pleaded with him to renounce his faith in Christ. Bamwegayirira
nti weegaana okukkiriza kw'olina mu Yesu Kristo. But he refused. Naye n'alema. At the 11th hour, he was brought to join his colleague. Era ku ssaawa esembayo ne bamuleeta ne bamugatta ku banne. And I read how his colleagues rejoiced when they saw him coming. Era nasomye nga kigamba nti banne baajaganya bwe baamulaba nga bamuleese And they say, okumubagattako. yes, Mbanga has defeated Satan. Ne bagamba nti weewaawo Mbaga tuzinde awangudde ameze Sitaani. May you defeat Satan by your faith. In the Bannange name naawe of Jesus. megga Sitaani ng'oyita mu kukkiriza kwo. Nzikiriza Katonda omu Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era ow'ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika, era ne Mukama omu Yesu Kristo, eyazaalibwa omu yekka Katonda, eyazaalibwa kitaawe ensi zonna nga tezinnabaawo, Katonda ava mu Katonda, omusana oguva mu musana, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa teyatondebwa, alina okubeera okumu n'Ekitaffe, ye yatonda ebintu byonna, ye yava mu ggulu n'akka ku lwaffe olw'obulokozi bwaffe. N'akomererwa ku musaalaba ku mirembe gya Pontiyo Piraato ku lwaffe, n'attibwa n'aziikibwa, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa, n'agenda mu ggulu, era atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Kitaffe, era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa okusala omusango abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Mukama era omugabi w'obulamu, ava mu Kitaffe ne mu Mwana, asinzibwa atendezebwa wamu n'Ekitaffe n'Omwana, eyayogerera mu bannabbi. Nzikiriza n'ekkanisa emu ey'abantu bonna era ebuna bonna ey'abatume, njatula okubatizibwa okumu okuggyako ebibi, era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu bw'emirembe egigenda okujja. Amiina. Nga 3 ogw'omukaaga lwali lwakutaano, eno nno ye yali entikko y'Okulamaga. Mmisa ku kiggwa kya Kaloolirwanga yatandika ku ssaawa 3:30. Yatandika n'okusimba ennyiriri nga zikulembeddwamu ow'omusaalaba ne bafaala abazungu oba bayite ba White Fathers ab'ekibiina ky'amapeera. Bano baali bakutte obusanduuke omuli ebisigala by'abajulizi Kaloolirwanga, Matiya Mulomba, Gilda ne Daudi Okello. Bano baddirirwa abasaasaladoti okuva mu masaza n'ensi ez'enjawulo, abasumba n'omubaka wa Papa mu Uganda, Michael Augustine Broom. Okusinza kw'omulundi guno kwakulemberwamu essaza lya Kiyinda Mityana, nga n'omusumba w'essaza lino Dr. Anthony Ziwa ye yali omutambizi omukulu. Ku mulundi guno twatambulira ku mulamu ogugamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Kwaya eyayimbanga ennyonza nayo yali yasaza ly'Emityana, era ng'okuweza obungi bw'abayimbi bano bonna nga bw'obalaba kitwaliramu okukuŋŋaanya abayimbi okuva mu bigo eby'enjawulo ebikola essaza lino. Abalamaze okuva mu mawanga ag'enjawulo baatona ebirabo wakati mu mazina n'ennyimba. Essaza ly'Emityana kimanyiddwa bulungi nti lirina akakwate ku bajulizi 5 kwabo 22, kuno nga kwe kuli Noah Mawaggali, Akileo Kiwanuka, Ambrosio Kibuuka nga bano baali ba Luganda, so nga n'abalala kwe kuli Lukka baana ba Kintu ne Matiya Mulomba. Nga 3 embeera y'obudde yali nnungi nga n'ebyokwerinda nange byali gguluggulu. Abagenyi abakulu baali bangi ddala nga mwe mulina omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi, Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo n'abalala bangi. Okudda ku kiggwa ky'abannaffe Abakristaayo embeera teyayawukana nnyo ne ku ky'Abakatoliki. Eno Namirembe Diocese ye yakulemberamu emikolo, abalabirizi ab'enjawulo beetaba ku mukolo guno nga mwe muli ne Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Stanley Ntagali, eyabuulira ku lunaku luno olw'ekitiibwa ye Ssaabalabirizi we Ogibal mu Nigeria Bishop Samuel Ozewofo. Ono yeewuunya obuzira abajulizi bwe baayolesa, kuno nga kwe kwalina omulenzi omuto ow'emyaka 14 gyokka.
bwe gityo emikolo bwe gyatambula mu kulamaga kw'omwaka guno 2016 ku biggwa byombi eby'abajulizi e Namugongo ku ky'Abakatoliki ne Nakiyanja ku ky'abannaffe Abakristaayo. Abalabi baffe mwenna tubeebaza okuwangayo obudde ne mulaba Bukedde TV ate nga bwe mufuna ekyokuyiga. Programu li Eddoboozi olwaleero tukomyawo, atakumira mpeera abankoomire mubeere bulungi mweraba.